Okuva ebule n'ebweya abazadde abakyala bakimanyi nti okulabirira omwana n'okusingira ddala okutoola ensimbi ezirabirira awaka ez'ebisale by'essomero n'ebirala buvunaanyizibwa bwa mwami nga n'abamu baba bayingiza ensimbi ezisinga ba bba baabwe naye kino ne bakyebalama. Bannamateeka okuva mu kitongole kya Redeem Intervention abakulembeddwamu Timothy Lubulwa ne Namuyiga Rosette okuva mu kitongole ekirwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana bavuddeyo okubangula abantu mu muluka gw'e Buloba nga kino bakikoze okutangira obutabanguko mu maka okuva ku nsonga z'ensimbi. Tukuba nnyo enduulu nga tulumbiddwa abantu abo basatukira ku ttaka naye lwaki ebitongole nga poliisi birwawo okuddukirira embeera eyo? Omusomo gwa LC1 ne LC2 ne poliisi abantu basatu abo be baleese ebivuyo mu ttaka bwe baada. Omusomo guno guteekeddwa ku kitawuluze Buloba nga gwetabiddwamu n'abakulembeze okuva ku disitulikiti y'e Wakiso okubadde omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti eno Bettina Nantege, ssentebe w'eggombolola ya mumyuka Mwanje Felix Ssemujju n'abalala bangi. Abantu ab'enjawulo bekkokkodde obutabanguko mu maka obususse ennyo ensangi zino nga buno buviiriddeko amaka okusattulukuka n'abamu okuttiŋŋana ekiviirako amabujje okusigala nga gabonaabona. Abakadde abakuze mu myaka bekkokkodde abakyala n'okusingira ddala abanoba ne baleka abaana baabwe emabega ate ne batafaayo okumanya abantu be bawangaaliramu. Omukyala gw'aba alese mu maka ng'ate omukyala asanze omwami alina omwana we oba alina abaana be n'ateekawo embeera okuba nga abaana bano tebalina kintu kyonna kyonna kye babenefitinga mu kitaabwe. Buzze ku bbali mumale okulabirira abaana mulyoke mwetwale. Wano munnamateeka Namuyiga waasinzidde n'awabula nti etteeka livunaana buli muzadde asuulirira obuvunaanyizibwa bwe kaabeere mukyala. Banokoddeyo ebirala ebiviirako obutabanguko mu maka omuli abaana abasusse okuvanira eby'obugagga by'abazadde baabwe nga bano beekubana n'ababbi b'ettaka ne bakijjanya bazadde baabwe ebitagambika. Mu mbeera eno munnamateeka Timothy Lubulwa aliko amagezi g'awadde abantu ku nsonga y'ebyobusika omuli n'ettaka nga bakalaatidde okulaama oba okugaba ebintu byabwe nga balamu ate babiwerekerezeeko ebiwandiiko n'alabula n'ab'enganda okukomya okweyingiza mu by'okugaba eby'obugagga by'abafu nga tebakwatibwako nsonga eyo butereevu. Tokwata ne weeyingiza mu kugaba eby'obugagga by'omugenzi nga tolina lukusa lwa kkooti. So tulabula abantu abali eyo nga mugufudde omuze ogw'okugaba ebintu by'abantu nga temulina lukusa olwo nti mumenya amateeka. Bawadde n'amagezi ku bannyini ttaka abagaana obusuulu ne basaba abasenze okubutereka okutuusa bannyini ttaka lwe balyagala okubufuna. Ngeri etteeka liwo ow'ekibanja obwannannyini obwenkomeredde ku kibanja kye ng'era ow'ettaka bwe bw'alina obuyinza n'ow'ekibanja teri agenda mujja ku kibanja kye. So ne bagaana obusuulu baba beekooloobya era bajja kumaliriza nga tolina ono w'ekibanja gy'omutwala kubanga etteeka lyakolebwa nga liteeka omukuuma. N'abakulembeze aba disitulikiti baliko bye basabye bannamateeka bano omuli n'okugenda mu maaso n'okubangula abantu baleme kunyigirizibwa mu butamanya. Ate ffe wano mu Wakiso disitulikiti ffe tukutte empanga mu kibbattaka ate ng'abantu baffe abo abanyigirizibwa abatasobola kwerwanako abatalina maanyi abo abawoza nti kabatwale ebintu byaffe ku maanyi tulinamu ne ba order from above ate onoowola ki? Omba okusobola okuvaayo nebogera eri abantu bano tusaba bemwogera birire bya ddala ne bakwasizeeko essuubi lyabwe liri mu lyaba balidiini. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.